tukwaniriza ku subscribing bulungi nnyo embeera etambule nga bw'erina okuba ng'etambula. Tuli mu Uganda muno omwe tulimirwa nze Duncan of Uganda ekintu bwe tubanga tukitambuza bulungi nnyo nga nkubuuzaako gwali mu nsi ez'enjawulo ne mbuulizaako ddala bakyali baffe abeera mu nsi z'Abawalabu nga mukola obutaweera okulaba nga Uganda mu market ettoffaali temugisaako. Kinnuma nnyo nti ate oluusi abantu batukulembera nti tebabafaako okuba nti ate nga mmwe abamu kubasinga okuba muleeta emisolo mu ggwanga lino nekindi nebuuza Uganda gye tulimu bwetyo bwetambula oba kati yakyuka nga etambuza kibaliga naye nga kyembebazaako temuggwamu maanyi musigale nga mukola. Omanyi bagamba nti omwavu alina kuba nga yeerandiza yekka, olina kuba kaana kambaata okubeerako obulungi. Ffenna tetugenda kubeera baana b'abanene naye kyoba omanya tulina kuba abo betusuubira okuba nga tukolako. Mupambane ab'e Dubai mbatubuuzaako, ab'e Turkey ne mbabuuzaako, abali Canada, South Africa wamu ne Jordan mwena mbabuuzaako. Olunaku olwaleero ekindeese akumi YouTube channel wabula kyenkusaba subscribing tube nga tukutuusaako ebirungi era ebyakabi. Ensonga leero endeese era ennumiza omutwe, ensonga y'omukulu muganda wange Zaake. Muganda wange Zaake tuli mu struggle eno, tutambuza struggle nga bw'erina okuba ng'etambula. Kitegeera wakera n'otugamba omukulu Lumbuye yakera n'avaawa n'agenda ne batugamba nti Lumbuye bamukutte n'oyimuka n'ositukiramu n'ogenda ettaka okubanga otuusaako biki ebiri ewa Lumbuye. Bwe watuukayo n'otugamba nti munnange ate kyetaagisa tulina kubanga tunoonya ssente emitwalo 7,100 okubanga tulaba ku Lumbuye n'okubanga looyo akola ku nsonga zaffe. Twakubye ne tukuvundula ne tukuwanuukula bweti ssaawa zino ogamba nti looyo yali mufere ate looyo yali mufere sente n'azifera kati sinemye okutegeera muganda wange Zaake. Omanyi saagala kulumba muntu paso naye kuba nti siina buyinza bukutukako wooli kukubira simu nti ate mune tukoze tutya okitegeera. Naye munnayuganda ssaawa zino akulaba muganda wange Zaake akutunuulidde n'eriiso jjogi kubanga ssaawa zino oli obaita otugambanga nti looya mufere naye kati watandise okujja ntukubamu ebituli ntukubamu ebituli watandise okulaga nti ate looya mufere batufera naye nga ssente zo zikuŋŋaanyizza. Kati muntu ki omulala agenda okuddamu akuwa obwesigwa akubugambe nti ddamu osonde ssente kitegeeza n'ekibiina kyaffe ng'ekya Nuupu oba okikubyemu muli ebituli tuba tutandise okweringizzaamu. Kitegeera ebiseera ebisinga baganda bange tulina okukola ekintu nga ekintu kino kye tukola tumaze kyegendereza nomanya nti naye bwe nkola kino ekintu kinviiramu kirungi oba kinviiramu kikyamu. Kitegeera muganda wange so nti obusaazi bwe ntunira muganda wange Zaake ne muwada bwe ntunira ebitabo nenga nti kati mwasoma ne ntuuka ne nkuba omulanga nenga kati bano basomera ki. Kitegeera kuba ekyo naawe okimanyi mu nsi nti omuntu okunoonyereza ku musango gavumenti y'ettaka tuyinza gitwalira bbaluwa egamba nti njakulaba ku muntu bwati atasse muntu ne bagaana omukulaga. Kitegeera kitegeeza nti omuntu ono gwe watandika okusaba ssente nga tomanyi naki kyogendako musango kigwe mugenda kunoonyerezaako looyo omwetaaza ki obula gwe wakera bukezi ku makya n'ogamba nti tusonde ssente. Omuntu asonda ssente gwoza tagenda kujjamu obwesigwa togenda tuula okeera obeeraawo omuntu wabeewo ekintu ekira ekyetaaga ssente mbutuufu ng'olina zijja mu bantu naye ng'oli agamba bugambya ono era yatusondesa ziri tezikyalina makulu. Kitegeera nze mbadde nsaba bino ebintu bwe naddala ensonga za Lumbuye kuba ffenna Lumbuye tumwagala. Lumbuye ye muntu ayogera ku nsonga y'omuntu wa wansi nalungamya ensonga y'omuntu ya wansi. Lumbuye yatugamba nti omutanda mulwadde ne tugamba nti omutanda mulwadde kituufu yagenda ovaayo nga mulwadde. Lumbuye abadde akyaga nti bannaye guno omusolo bagenda gwongerako mu nsonga bwezi ne bweziti munnayuganda kyeyeetaaga okuwulira. Olira ssaawa zino munnayuganda mukulu Zaake bulumi bwajja okuwulira ku si kuba nti ssente oziridde naye kumuwoddeesa. Ssaawa zino omuntu alinda amanye kuba luli Lumbuye omanyi bannayuganda abamu twagwamu essuubi aba baggwamu essuubi kati banoonya ebintu ebibazzaamu essuubi ne ssente tebazikuwa nti lwakuba baagala wabula ssente bazisonda lwa nsonga nti baagala essuubi mu bbo. Lumbuye ekiri kyabadde akola kye beetaaga okujja era baddemu bakimanye n'essaawa zino bw'ojja ogamba nti ate ssente oli looyo abadde mufere muganda wange tozannyira muntu yoza banno kera ku makya ssaawa zino tuli mu struggle kumanya mbeera bw'egenda ttambula tozannyira mu ssente z'abantu babuulire ekintu ekituufu. Zaake tuula ku TV ogambe nti bannaye gwe najja okulaba amazima ga Katonda bukyanga ntuuka ttaka simulabangako simuwulizangako simanyi na bimufaako munsonyiwe naye mbadde nsaba ttiimu ya Nuupu tuddemu tunoonye tukole strategy empya tuddemu tukole ensonga zino nga bwe zirina okuba nga zitambula. Kitegeera abantu bajja kujjamu obwesigwa tutandika okubeerawo nga tukulaba nga Zaake atategeera naye ng'otegeera era obadde oyiwawo omubiri
okitegeera naye abantu bayira omubiri beetaaga nnyo okulaba nga information ebatuukako naye okuva obwasonda ssente information yabula okuva obwasonda ssente tewakye tulaba kiddako eyali kutuma ssente banayo abantu ze basonda okubanga balaba omuntu waabwe baagala okumulabako bo basuubira nti kati balowooza ati owulira sabo zino Uganda gye tulimu ogimanyi abantu bali mu biwundu banyiga buli kye bakola kyetaaga okubanga bafuna feedback naye kati tebalina feedback muganda wange ogenda kuswala nnyo ng'omusajja golowooza nti wooli waali ng'omusajja oba ali Uganda ng'oba ali mu nsi ndala kigenda kuba kya buswavu oba omusajja oyo ng'abuze simanyi kyogenda gamba bannayuganda bewakera ku makya nebaga basonde ssente nze nno nkubuulira nga muto nga mukulu wo okuba kati gwezaako ebintu twasoma nali nkusiyanko ekibiina nkubuulira nga mukulu wo dda mu bantu bannyonnyole tuula wansi wabuulira strategy bwe yali nga bwe yatambula bw'omala obbabuulira embeera bajja kuddamu batereere naye kati saawa se tolina kyogamba bantu ffe kennyini tolina kyotugamba oba otya jangu buzzi otunnyonnyola embeera lumbuye ali kuki eyakusaba ssente yabagamba tugenda zikozesa ki era yabagamba nti lumbuye bwe tumala okufuna emitwalo 7 tuba tugenda kukola ki ekirala ensonga eyo gitunulemu nnyo muganda wange nze kyenyinza okugamba kuba bannayuganda tutudde wano tulinda lumbuye omutima gituluma omutima gutukuba nogamba lumbuye aliwa oba abasajja bamuleetera mu migugu nogamba naye oba liwo batugamba nti bamuleeta bwe batuwa ku kisaawa ne bavugawo drone manyi abasajja balina drone zaabwe oba ne bavugawo drone ne bamufuna kati tuli awo tulinze tumanye nti banaye embeera eno egaanye so munnayuganda ali alaba programu eno nze sirina gwe nnumbye naye njagala mazima mu kino kintu sobola okuba nga tutambuza Uganda enyume okitegeera subscribing ne munno omuweereze link tusobola okuba nga tunyuma tuba tugenda kuba nga twogeramu tujja ne tunyumyamu tulaba bitambudde na biki bwe biganye okuba nga bitambula okitegeera nga nvudde ku lumbuye olunaku nsese nnyo ng'omukulembeze w'eggwanga ali ku TV za Uganda agamba nti abasirikale bakuba nnyo abantu simanyi abasirikale mususiza mulekerawo okuba abantu babadde babakuba mu kalulu ka Nuupu ng'oli luddawo bakubye bantu bakuba abantu ekasese President Museveni wali luddawo President Museveni sawa zino nze kyemanyi nti kati onoonya buganzi mu bantu kitakyasoboka nti abantu bakubye abeera oddiyo bakubye abantu ng'oyita ku Salama Road ng'abeera oddiyo bali mu kuba bantu owulira byonna biwedde olw'okuba akalulu kawedde buli kimu kiwedde okomyo mu kamera ogamba nti bannange abasirikale abakuba abantu bagenda kuba bakangavulwa President Museveni abantu babakuba owulira nga ne bwe baloopa nga n'omuntu ne bwaloopa n'agenda ku polisi n'agamba nti gundi bankubye nina mukwano gwe bamuyita Masembe kansala bamukuba awo wennyini mu Makindi owulira ne tugenda ne tuloopa abakulu gye basinga emisango ne gigootaanira awo bukakafu ki sawa zino bwe tulina nti President Museveni abasajja bagenda kweddako nga sawa zino bakambo n'okusingawo omuntu akwata n'akusiba lwa lockdown oba nakwata lwa lockdown lwa kafyu nakubanga omuntu abbye pichi so nti mbadde nsaba ku buno President Museveni nga tuvudde mu kuba nti oyogeramu ne mubala ate mu ofisi zammwe gye mubeeramu nga mwewuuba kuna mukole ku kintu mukise mu nkola abantu bannayuganda bamanyi twetaaga nnyo okweyagalira mu nsi yaffe naye ensi yaffe tugyeyagaliddemu tutya ng'omusajja osanga omusajja wali ayina emmundu n'osanga omusajja ali ku pikipiki ayina emmundu n'osanga omusajja ali ku kagaali ayina emmundu ne gw'oyisinganya naye mu saati anaye ayina emmundu kitegeera olina kuba nga kubola okuba nti tolina kyogenda mumukola mulina museewo ku mateeka kulona amakakami nga nti omusirikale anaakuba omuntu tugenda muntu atumusiba emyaka 2 oba 4 ekintu kisobola okuba nga kitambula bulungi mulembekerawo okuzanyira mu bannayuganda bakuwa katemba bannayuganda baagala ekintu nga kitambula bulungi nga kigenda bulungi mu maaso kitegeera muganda wange so nti byonna bye twogera mu bwogezi president tulekerawo okwogeramu twogerere ddala ensonga nga tugenda kuzittaanya bintu bingi nnyo ebiruma bannayuganda bali mu bulumi sawa zino lockdown tebakola owendongo takola owabbala takola naye nga ekikubo sawa zino kijjudde nze nadde nkusuubira kujja oyogere ku nsonga eziruma bannayuganda naddala batakola badde basobole okuba nga bakola naye mwazze buzzi nga mubalaata naye nga manya nti bannayuganda bali bubi embeera gye tulimu saawa zino omuntu otuuka n'okunoonya nusu 5 kati nze wensaasirira badijje wensaasirira ba bouncer wensaasirira ba waiter bonna
nti sawa zino batudde naye gwe ensonga zakulese zakwogera ku police ate ng'okimanyi nti wayogeddeko bwogezi tekisobola tuukirira kuba gwe musingi gwe bazimbirako nga kasita twatandika okujja mu kalulu ka Nuupu akaali kabindabinda olya n'obagamba gw'osanga kuba olunaku lwe mwakola statement nga muga nti wa poliisi buli gw'osanga mu kaguni kuba bukubi ezo mpulunguse kate essaawa zino mujja mwerungi yamugamba nti abantu buli muntu addamu okuba omuntu tekikyakola president wabula mukole strategy egenda okuba ng'eyamba munnayuganda okuba nga addamu akole mwe muli mukola mwewuuba kirungi naye munnayuganda saa zino abapoliisi gw'ogamba ataddamu mukuba lwaki abamukubi tebikola makulu tulina kutema mpenda ngeri ki gye tuyinza kuleka bannayuganda ne bakola emirimu gyabwe nga bwe girina okuba nga gitambula bantu bangi batudde waka bali awo bubeezi naye temubafuddeeko omanyi mu nsi eno mw'osanga omuntu ng'atudde yakeera ku makya n'asoma bamala okusoma ne tumulonda bwe tumala omulonda nadda ku bannayuganda n'abalaata eno ensonga ngitwala mukulu Muhammad Nsereko ngenda nembeera ku social media nembuuza naye ono omusajja oba yasoma oba ekituufu ayagala bannayuganda oba ali mu kunoonya byatambule nze naliko ku live emu Muhammad Nsereko ng'ali ku lumbu ya mufudde topic Muhammad Nsereko omuntu bwakubuuza nti kikyoyambye bannakampala nza mugamba ki Muhammad Nsereko ali bwakubuuza nti kiki kyokoze mu Kampala kiyinza okuba nga kitwala munnakampala mu maaso tukiina owulira nina okola live namba n'oleeta omuntu n'oteeka mu maaso ga kamera n'ogamba nti Lumbuye honorable yenna n'aleeta ekiteeso kya Lumbuye nja kufaafaagana naye gwengaani yakola Uganda yo bannayuganda balina ebizibu byabwe bisinga gwe fayina oli bulungi kubanze nkimanyi nti gwe omukuba bulooka ba NRM lwakuba nti ojja n'obadimbalimba nti independent naye ng'okimanyi saa zino ovuddeyo olunye weeyambudde bw'omaze okweyambula n'ogamba nti nze Lumbuye aleeta inayina gundi ku fulo ya parliament aleetako Lumbuye nze nja kufaafagana naye muganda wange wandivudde ku nsonga eziruma bannayuganda wandivudde ku nsonga eziruma omuntu wa wansi wandivudde ku nsonga omuntu wa wansi zaafuniramu emirembe kuba eno gavumenti tukyayigina mu mirembe nti oba mirembe wabula omuntu atula butuuzi n'agamba naye nkoze ndya kyekiddako owulira naye gwe n'obeerawo simanyi nojja n'okola live gusooka nenga omusajja kyakaze kangamu nodda ogwokubiri oli ku kintu kyekimu owulira Lumbuye yakutira ne ssebo tolaba nti yemwe bamafya boogerako baga nti abali mu kuyita mu bantu babulooka owulira jangu ogamba abantu Lumbuye yankola kino kyotaalaba owulira naye tulina ennaku yaffe Lumbuye ajja n'atubeesabeesawo ne tuwuliriza ku bigambo bye byatugamba Lumbuye ajja n'ayogera ku bigambo bye tuwulira ebituzzaamu essuubi ne tumanya nti kino kigenda kuba bwe kiti Lumbuye ne baba ayogedde ebintu byonna byayogedde ku 10 abaddeko n'5 nga biramu wandisose ne webuuza abijjawa owulira nova n'olimu okujja buzzi olw'okuba mwafunira amasimu gammwe ag'ebbeeyi atubasasulira iPads nojja gwe n'oleeta bulesi mutwe n'otuula mu maaso ga kamera n'onnyonnyola nti bannaaye Lumbuye ABC gwe nga munnakampala omukoledde ki tutegedde muntu wa wansi kimuluma muganda wange gwe olw'okuba nti otudde osobola okuba ng'ofuna ssente za parliament n'endala ez'obwabulooka bo awo kitegeera naye tegeera omuntu wa wansi nti bannakampala abakulonda ndi abakulonda bannakampala abakulonda balina obulumi ku mutima bweteetaaga okusolovinga n'Ensereko tetukula muntu anakoma kulaba mu kikuubo omulundi gumu ebira n'obivaako nawe wakikola lwa nsonga nti kyali kiyitiridde ng'okimanyi olina okudda mu kalulu akalulu kajja kukuba naye kati kikulemye oli wafuuse kati naawe buloga kyako obwemupira gabuvaako dde ku bwabuloga bagaye bwebufuna nodda ku Lumbuye golooza abantu bameka Lumbuye babuusizza wabi tusikulabanga nga olina kyogedde kyoga nti gavumenti eno kyekoze bannaye singa omusolo guno gwe bateeredde ku data oba bagusaleko otudde obutise matamabu naye olinze kimu nti bannaye ndeeta simu yange kuteeka mu maaso ndabe Lumbuye agamba ki kitegeeza nawe kennyini obadde olaba Lumbuye ng'odde waka n'otula n'olaba Lumbuye naye gwe bw'otulamu n'ofumiitiriza tewali bintu Lumbuye byayogedde nga biina kyebyongerako ku bantu oba nga biwa abantu essuubi odde omuntu oba muwagizi manyi nze nina kyembaga naye oba muwagizi wa President Museveni naye bwe bakola ensobi gyogera obagaye nti eno nsobi bwe bakola ensobi yogerako tewali agenda kukuba tewali agenda kutta kuba muli mu kintu naye bannayuganda batudde wansi abantu kuba gavumenti yamu okola ekintu saawa zino okola ekinoga nti bannaayo omusolo gwa OTT gugize guti maanyi g'abantu begalina obbanyeenya
naye omuntu bwavayo nayogerako ate munaye abakulu ne mujja ne mugamba oyayogera kibi gwengani mukulu Ahmad Nsereko nsuubira ojja kudda mu 2021 tukulinziza maanyi naddala ffe abakoowu n'abalala abalinga ffe abantu ba wansi abanyigiriziddwa okuli aba boda ababalonda abakozi ba taxi suulanga ekiteeso kyoyita kiyamba omuntu wa taxi suulanga ekiteeso kyoyita kiyamba ba boda ze bakwata naye ku luno bwalabye yalumbuye n'ovaayo n'otuula n'okola bulive obutalina makulu naye nga ebizibu bingi ebiruma bannayuganda ng'ogyeko lumbuye kuba lumbuye abadde ayamba bannayuganda n'ebizibu ebirala bingi amafuta galinnya ku makya n'olweggulo amasanyalaze galinnya ku makya n'olweggulo amazzi galinnya byonna mubibuusiza amaaso mbituddeko muti sente za covid bazibba sente za covid bazibbi ni nakyo temukyogerako muzinze mikono naye olw'ensonga entono ennyo eyalumbuye olaba alinnya mugaati gwammwe ozze emisinde lumbuye kiki lwaki temwogera ku bintu ebyabalonza ne batwala mu palamenti ne musobola okubanga bannayuganda mubabbulula mu kino kye balimu bannayuganda tebali bulungi naye mwe mutudde wansi olw'okuba mwagala nnyo okubanga mutuula mu ntebe zammwe ez'ewuubu olabanga omugaati okukuyitako okugenda omugaati gugwo naye ne bannayuganda yeetaaga gwe yakulonda ategeere kye yakulondera va ku mbozi ezitalina makulu va ku live omusajja mukulu kubeera ku live nawe oyagala fuuka bloga tugambire omuntu oyagala fuuka bloga ado olina kwesimbawo ku buculi nawe ne tukulonda nodda kuli nayiika amalusu n'asangula amalusu naddako n'avuba n'atuyana n'asangula entuuyo ali ku kintu kimu lumbuye so nze mbadde mbasaba abannayuganda balina ebyokukola abatali awo nti muli bakireereezi ensonga za lumbuye ffe tusaba busabi lumbuye ateebwe oba Katonda atuyambe tumanye wa waali kuba munnayuganda munnaffe ate muntu waffe ategeera omuntu wa wansi so kye tulina okubanga tusaba omuntu yenna oba gavumenti ye muyina tuyambe oba abettaka be bamuyina nabo tumanye nti be bamuyina tumanye emikono gyalimu naye embeera saazo netumujja kweraliikiriza ekyenva nti wendaba omuntu ajja abalaata ayogera ebintu ebitategeereka jazunga obuzunzi mmanyirawo nenga nti kati no twalonda tutya twalonda bulonzi mitwe mikalu kitegeera munnayuganda ssaawa zino munyiikaavu tayagala kumanya biki biddako ayagala kumanya ki ekiddako omuntu atuuka okunyiigira mukulu honorable wa Kampala natuuka onyiiga n'ava ku nsonga z'ettaka ezitambula natunuulira omuntu omanyanga ensonga gyaliko ebankulu lwakuba mmwe ebyo temwagala kubimanya mumufuna akasente zammwe akalikirini n'okola obwabulooka bo n'otwala abantu ne bakusasula naye mmanya nti munnayuganda waali mwetamu yeetamwa nnyo ddala era muganda wange nzoboka bwe nyinza okugamba nti ekintu ky'otalinaako ky'olabanga kikusuula kiveeko bwe takyogerako tolina ky'oba osigala yeggwe ddayo ngenda kuddako ewa muganda wange wizo yakuba shamba boy naye wizo weerabidde nti embeera eno buli bw'okuba omuntu oba okuba nsawoyo bw'omaliriza okuba omuntu ng'okuba nsawoyo wizo tokyalina ssente kuba ne bw'oba muyimbi mulala tebakyalina ssente kuba temukyayimba owulira naye gwokedde ku makya olw'okuba mulina amaanyi enjaga nemunywa ne walagi ono w'omukaveera ne musaba noga nti kankuba omuntu owulira ekyo no muganda wange era nze nga wakoze kibi ate kyewakoze tekigenda kukomawo wokka ssaawa zino n'omuntu buli muntu okulaba akwekingera owulira toyinza kukeera ku mwana wa muntu n'omukubanga akuba ekyokutale owulira so wizo olabika stress nyingi ate olabika onoonya nebyakukola tobifuna kuba kati akageri kolimu obwaserebu tokyayinza kuvuga boda tokyayinza kuvuga kukola bwakondakita okitegeera so ge magezi getwandikuwadde nti gwe ng'omuntu wandiyiza ki ekiddako niba okola emidala gy'ekyapani nga siga ogikola naye nga waliwo omulala agikola mu linnya lyo tikiina buzibu owulira mpozi era nja kusanyukira famire mama wamayanja entaata wabamayanja famire abakoze okusaba nti kituufu kyemwakoze kirungi nnyo kuba bw'otula music industry famire yamwe kirungi ebadde eyimbye bulungi era yemu ku famire esinga okuyimba naye ate yemu ku famire esinga ebikolobero owulira ani yakubye omuntu famire yamayanja bw'ataba kamiliyoni aba palaso oba wizo owulira ani atomedde emmotoka ya gundi bw'ataba kamiliyoni aba wizo oba palaso kitegeera so nti ekituufu famire eno tuyinza n'ogijjayo mu kusaba ne tugitwalako ne musaba ne tuyitamu amafiina nayafuna engeri gy'agenda okubanga oba agikola ki oba kati ate yeetaaga na kuwonga oba ne yeetaaga na kusamirira okubanga etereera kuba yo famire ekyamazima ddala yeetaaga kusabira temuyinza kubanga mu music industry ng'oggyeko kasuku nsiranko Kenzo ng'alina gwakubye naye nga Kenzo w'amaanyi siranko David Otalo ng'alina gwakubye siramanko King Sir anywa enjaga ne sirabanko King Sir ng'alina gwakubye owulira mayanja family
mmwe kiki ekibatawanya kiki ekibasumbuwa era bwe mpulidde nti mwakedde mugande musabako ninga nti Katonda mulungi katusabeke naffe Katonda tubateeke mu ssaala zaffe tulabe Katonda ayinza okubayamba ne mutereera okusinga okubeera awo nga kwegamba simanyi music industry mwagifuula yammwe mwe banaatagambwako mwe batayagala kumanya mwe befuula abatamidde buli kaseera so nze nyinza okukyebaliza abakoze enteekateeka z'okusaba mutuyambe mukoleyo n'enteekateeka z'okusamira bano abaana bayinza okuba nga ebyekika bye bibasumbuwa ne tubatwala mu church naye nga ebyekika bikyabalondoola so kemwamaze ebyokusaba tugendeko ne musabo musobole okuba nga babambulula kuba kyakateeka kyemuliko kizibu nnyo kibi nnyo nnyo toyinza kukeera n'okuba mwana wa muno bw'oto n'omutuusako sente y'okufa zininyigira nnyo ne poliisi ya wano okubanga ensonga ngezo tesobodde zitunulamu nakulaba ngeri ki gye bagenda zikwatamu zihandolingamu tulabeko ku muyimbi oba kutulabeko ku famire y'amayanja nga waliwo ali mabega w'emitayimbwa kibawe ekyokuyiga beege nti bajja kusibwa naye kati bamubaleka ne bali obutaala kitegeeza kyebakola muba mukiwagira tebakoze kimu si kyekisozi si kyakubiri wabula bakikoledde ddala mu myaka gyonna mulira so tulina okubalagako nti n'abantu bebakuba bantu ate nabo tisibe bali waggulu w'amateeka balina okusibwako era nze ogwo omulanga nkubira gavumenti yandibadde eva nayo neega nti naye kima kimala ku bayimbi katusibeko ku luno naye kati omukirekawo open n'omulala agenda kikola bw'atyo n'olulala bagenda kikola bwe batyo olala omuntu atte munne lwakuba bamanyi nti bo tebasibwa tukitegeera so bwe muba mwasabye kirungi nnyo mwebale kusaba naye era n'okusamira temukwerabira muyinza okuba nga mulina ebiwaka bye mutaatereeza nga bibasumbwa famire nga famire bweri nga byebasumbwa naye tewali tabu tujja kuba naffe kenyo tujja bateeka mu ssaala nze Duncan tusinkana olunaku olulala sigala nga ola programu yaffe wano ku YouTube channel subscribinga ne muno mugambe sharinga sobola okuba nga tunyumirwa ebintu bingi bitugenda okuba nga tukyabaleetera nga ate bingi bitugenda okuba nga tujja nabyo ndine muzeeyi ku kamera atudde wano eno yeekutte ku ttama simanyi bizibu byalina naye nga mbaagala nnyo sibe bulungi mwera